Omusumba Bujjingo agamba nti embeera yonna esobola okukyuka singa oba olemeddeko n'otazinga mikono kulaba nga waliwo ebitatambula bulungi. Ebigambo ebyo byogeddwa ng'ayongera okulambulula ku mbeera eremesezza obwavu naddala mu baddugavu. Mu mbeera y'emu waliwo omukyala avudde mu bitundu by'e Kagaddi eyo ku Canaanland awadde obujulizi obwewuunyisizza. Nga House of Prayer Ministries International yetegekera olukuŋŋaana olw'enjiri gaggadde olugendo okubeera embaala mu Kacheeka Stadium mu kusaba kwa lankyawa leero, omusumba w'ekkanisa eno Aloysius Bujjingo akubirizza abantu okussa mu nkola ebyawandiikibwa naddala bwe kituuka mu kukola okusobola okuva mu mbeera gye balimu babeere bawanguzi. Naye ng'ekyakuleetera obuzibu walookoka mu kifo ky'okusoma Bayibuli okitegere nti Mukama waffe Yesu Kristo yayogera mu Yokaana 14:14 nti kyonna ky'onoosaba agenda kukikuwa. Musajja yeeyama, oli mu nnyimba, ebyensimbi kooye, gamba nti omwenge ngukooye gw'obaddemu okolenga ng'oli soba. Omulamwa gw'olukuŋŋaana olugenda okubeera embaala mu Kacheeka Stadium gugamba nti amagumba amakalu gagenda kubeera malamu, era omusumba Aloysius Bujjingo ayongedde okubiriza abantu okukola bave mu kuzinga emikono. Bw'oba oli mubi kola, abaana baffe bali bitwala. Bw'oba oli mulungi nga weemanyi nti oli muntu mulungi kola, olekera abaana b'abaana bo. Teri kintu kibi nga kwemaakinga ng'olaba gwe tonafuna kyakulya ng'ate weeyita muntu mulungi, ng'ate Bayibuli ekugamba nti w'oliviira mu nsi emmere ye eriba yaggwa nga n'ey'abaana bo yaggwa ng'okolerera abaana b'abaana bo. Mu kusaba kuno era omusumba Aloysius Bujjingo alaze ennyiike eri abantu abafuula ennyimba ekifuula nnenge nga balowooza nti bagenda kuva mu nsi enkya mu kifo ky'okukolerera obukadde bwabwe. Leero mbadde ku nnyimba ezi ziri eno mu kyaki, ebyensimbi kooye byonna kambiveeko kanywerera ku Yesu oyo yandokoola. Ayimba bw'atyo n'omusanga mu parking ng'akusaba transport. Beefuula ba Luganda nnyo okusinga abalala. Oluganda Mukama yebazibwe. Amiina, amiina. Naawe odde eno oba odde eno, bulijjo odda aba agenda. N'olimba olwokubiri olwa kyaki, okwagala ebintu kyekikono ky'ebibi ebingi. N'alyoka afundikira bulungi n'oga ndi mutuufu so nga tetwajja nabyo era nga wano wetubireka. N'atoyingira mu maka g'abantu n'oyasaamirira ayayayaya. Abakubirizza okwawula ebyensi ebigasa n'ebitalina mugaso mu bulamu. Bw'oba okyayagala ssente lekerawo okuyima nti ebyensi obikooye nga tobyawula, oteekwa okumanya ebyensi by'okooye bye biki. Alambise ku bikyalemesezza obwavu mu baddugavu. Gwe bw'obanga abaana bo bali sorted ng'okolerera abazzukulu, abaana bo nabo ne bo basoba ne bafumbirwa ne bazaala, nabo nga bakolerera abaana b'abaana baabwe, obwo obugagga bulivaawo ddi? Naye tubadde n'eŋŋombo etagoberera byawandiikibwa, ndeka abaana balikola ezaabwe. Kati abaana baba bagenda kukola ezaabwe bazzukulu baavu. Wakirikolererako abaana bo. Kubaagala okuva mu kibuga nga balowooza nti wabalemye ayina amagezi g'abawadde. Bannemesezza ekibuga kanzireyo mu kyalo. Ab'omukyalo ate babi nnyo. Wankalwanako n'abaakuna baleeta enkokola bali beeyambula. Hakuyita mu maaso tewali wabagenda kuwa mirembe. Lemera we walemedde baako we weekwata ogambe nemeddaawo. Mu kusaba kuno waliwo omukyala avudde e Kagaddi ajulidde Katonda ku byamukoledde. Nze kwebaza Mukama eyanzija ku kitanda nga bansibiddeyo. Bingi Mukama byankoledde naye tebirojjeka Musumba. Bingi ebituyigganya era bw'oba toyigganyizibwa obulokole bwo buteekingi. Kubanga buli ayigganyizibwa, buli alina okusoomozebwa alina byayitamu. Naye nsaba oyimirira onywere ng'omanyi nti Yesu yafuga. Byola Gabriel, Crassout TV, Omunnyo.